Nsuubira nti nno mwasiibye bulungi mujje baliko gyonna gye mutuusaako engalo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ensamyo gy'abagenzi Katonda agiwummuza emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano amanya enze Omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba nkomyewo okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemba nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde olimu okubeera nga missing out updates yes naye nga amawulire go tukyali ate munnange ku ga Pastor Bujingo okuva Pastor Bujingo yavuddeyo ate bw'atyo n'alangirira nga wasonyiye abaana be bingi nnyo bizze bibawo kati nno waliwo olugambo olugenze mu maaso n'okubeera nga ate lubuna social media era bangi nnyo bakoze obutambi obw'enjawulo ssaako ate n'ebirala nga kigambibwa mbu omu ku bawala ba Pastor Bujingo bw'atyo mbu aleeso yatutte ate bw'atyo omwami we ku Canaan bw'atyo mbu asisinkane taata waabwe Pastor Bujingo ebintu ebyo bifu si bituufu n'akamu n'akeddagala omuntu eyatwalidde Pastor Bujingo omwami we ku Canaan land yabadde omu ku ndigazi ng'oli wanabeera ne pastor we ng'amuyita taata so kyekyo ate ne bayinabo ne bagenda babyogera mu ngeri nti ono taata we naye nga tekiri gamba nti omu ku baana ba Pastor Bujingo like be yazaala kubanga abawala ba Pastor Bujingo ffenna tubamanyi bali bana mpozi n'ono omulenzi omuto kwabo si kwe kuli eyatwalidde Pastor Bujingo omusajja wabula abamu ku ndigazi bw'atyo munnange ono taata we mu Katonda era bw'atyo olwafunye omwami we n'asalawo ataasa akole ki munnange amutwaleyo so olugambo lwonna olugenda mu maaso n'okubeera nga ate lutambula nga bawala ba Pastor Bujingo ate we bagenze ne basinkana Pastor Bujingo ebintu ebyo si bituufu n'akamu n'akeddagala yes yavuddeyo n'agamba nti abasonyiye era n'agamba nti oluggi luggule bonna basobola okugenda ate munnange ne bamulabako wabula wekyogerera teri muwala we n'omu yalabiddwako ng'ate munnange agenze ewa Pastor Bujingo so byonna ebinaaba bigenze mu maaso n'okubeera nga bibaawo butereevu tujja kuba ate tubibatuusako naye nga for now olugambo olwo si tuufu n'akamu n'akeddagala ngenda kuba ate nkulekerako akatambi k'oyo egwe bagamba nti muwala wa Pastor Bujingo bw'atyo eyatwalidde Pastor Bujingo omwami we naawe ogende mu maaso n'okubeera nga ate obyekkaanya goodbye for now toseetuka ina muwala wange atuula awo olwaleero ekifo kikyusa atudde eri munyiikivu mu Katonda as far as I know she observes the things of God. Now, wichewedde nababuulirira ne mbabuulira ate byombi bikola mbuulira ate mbuulirira konze omwana omuwala abeera w'abazadde be oba ofunye omwami tobeera bubeezi naye tokola na kintu kirala kyonna sooka ogenda abazadde babawa omukisa bamukuwe so weekend eyise twabadde wano mu service nga yatutte owuwe bagende babawo omukisa kati baavuddeyo over the weekend bazze wano nange mbawo omukisa ng'omusumba waabwe so kindly come forward and I bless you mpe eccupa y'amafuta eyo. Brother, thank you for going to see the parents of my young daughter here. Was it very difficult? No, not at all. No, they're very accepting. They are very accepting. That's what I requested the parents to do. Please, we are living in the bad era where the devil is diverting everything. Don't complicate things for men who wants to marry your daughters. Don't sell your daughters. Ask for something that is moderate, a token of appreciation, so that things can go on quickly and easily. You want to speak English to testify, or you want to speak Luganda? You will use both. Mukama yeebazibwa b'Oluganda sobola kwebaza Mukama nga nyimiridde neebaza amannya gange nze Katusime Brenda awamu n'omwami wange Warren Hodge ate olunaku lw'enkya nja kufuuka Mrs. Hodge
neebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwange, olw'ekisa kyanteeseeko, olwa feva, olw'obulungi bwe, ne mu byonna neebaza Mukama olw'okumpa omuntu omulungi anjagadde nnyo, ayagadde abantu bange, ayagadde Katonda wange. Ebyokwogera bingi naye essanyu nalyo linsusseeko. Neebaza Mukama olw'omusumba waffe, Musumba nkwebaza oli kitange mu mwoyo, nkwebaza olw'enjiri yo, enjiri yo ennyimiriza nga ndi mugumu, nga sitagalatagala. Nkwebaza okubuulirira kunkozeemu omulimu mungi. Ebbanga lye mmaze nga tuli mu long distance relationship libadde liwanvu. We are talking about 5 years. But emyaka 5 tandekeredde, ekigambo kyo kingumiza, bingi by'otugamba ng'abaana abawala ebingumiza. Nkwebaza nga sirina we nkoma. Neebaza abazadde bange olw'okumbeererawo, naddala nnyo okusinga nnyo maama abadde mukulu nnyo gye ndi, teyandeka, yeewaayo, teyansuula, neewaayo, nanjagala, nansomesa, nange ne musuubiza ebigambo bibadde bingi. Neebaza Mukama tampaddeeyo mu mikono gy'abalabe bange kufuuka kyakusekererwa. Neebaza Mukama nga sirina we nkoma. Mama nkwebaza, mami nkusiima, webale kungonza, webale kundoleera, webale byonna. You're not here, but you'll get this message. I love you so much, Mom. Thank you for everything, and I want to thank my dad. Thank you so much, Daddy, for everything. Neebaza abaweereza bawano, Musumba abaweereza bawano bayimiridde nange mu ssaala, mu byonna, mu kunzaamu amaanyi, mu kusaba, mu kungamba towanika, buli kimu kijja kutuukirira. Neebaza buli omu yenna ayimiridde nange. And I want to take this opportunity to thank my lovely husband-to-be, starting from tomorrow. Thank you so much for loving me. I want to thank your family for welcoming me into the family, for loving me, for everything, for the support, for the love. I can't mention it all. Thank you so much for being such a good man. And I pray that you may continuously be a good man. And I pray that God may continuously bless us together in all our endeavors and all our future that we are going to be together. Thank you so much for coming. And by the way, it's his first time to come in Africa and to be in Uganda. Yes. It's his first time. Yes. Era abagamba abalenzi bakuno bwe munayasaamiriranga sirina munakundi yonna mwasaamiriranga abaana mbaga beeri. Akati no yina okuyiga nti abazungu bayamba tebali ngaffe. Oba ovadde wansi, when you are down, when you've knelt down, African men will distance themselves so that you can lift yourself. But that's not the type. You have gotten somebody who opens the door of the car before you enter, somebody who makes sure that everything has gone well. So go back on your knees so that you don't get up like an African woman. Now, before I bless you, I want you to renew your Christ's vows. Your vows in Christ, you need to confirm your covenant with God. I know you love him, but confirm your covenant with him so that the life you move is going to be led by the Spirit of God. Because those who are led by the Spirit are the children of God. So put your hands in your chests. Say, Dear Lord, today I choose to surrender all my life to you, and I choose salvation. I choose to be born again, fully born again
in the water and in the spirit. I give you my mind, I give you my body, I give you my spirit. I will serve you for the rest of my life. I'm not ashamed of confessing you, Jesus, as my personal Lord and Savior. I rebuke and cast the devil, whatever's been coming from the ancestral spirits, the sin of Adam and Eve that was following on us. We have cut it off. We wash in the precious blood of Jesus. We are saved. Heavenly Father, write my names in the book of life, in the book of wealth, in the book of health, to live longer and testify your goodness in this land of the living. I and my house, we are going to serve the Lord in Jesus' name. Amen. We are saved. We are born again. No turning back. No compromise. In Jesus' mighty name. Amen.